Amiina awamu n'oluyimba olwo yansasulira tutuusizza ku lutalo luno olunene, The Great Controversy, nga tuli ku peegi ye 139 mu luzungu tuli ku peegi ya 113. Luli twakoma ku paragraph twali tulina kutandikira leero ku peegi mu Luganda peegi 140 paragraph eyokubiri, naye nja kuvaako emabega wano paragraph esembayo eya 139 we tugenda okuva tuddemuko ku byaliwo wiiki eri akatabo nga bwe kagamba. Tuli ku The Great Controversy era nga tugamba The Great Controversy kano olutalo olunene katabo kalungi nnyo bw'okatunuulira olaba ebyafaayo by'ensi eno nga ne Uganda kakuyamba okulaba mu mbeera egenda mu maaso mu Uganda, ne kakulaga buli kimu akatabo kano koolaba kagabiddwa mu nsi yonna akatabo kano. Naye tulina obuzibu nti abantu okusoma kwaffe kuzibu kunafu. Akati omukisa guno kawulirize, okulaba obulabi mpozi embizi ezinakusumbwa, okulaba n'okuwulira obuwulizi nakyo kinaakulema. Katusabe Mukama akusobozese okukawulira. Kaakati twatuuka ku Oluganda Calvin, twasembayo okulaba muganda waffe Bangwen nga amaze okuttibwa, ne wabaawo abagoberezi abalala baazikira olw'okuttibwa kw'omukulu oyo, naye ne basituka ne bagenda ne batandika okubuuliranga abantu mu byalo nga babatuuza wansi mu bisubi, mu njazi, mu nsozi. Kaakati ne wabaawo omuyivu yasibukawo mu University eya France, ono nga ye Calvin. Yali mugezi, Mukama anoonya abatambuza b'amazima oluusi ab'amagezi ag'ekika ekya waggulu. Yazuuka nga bw'onolaba University nke tugambe ngaayo Makerere nti gye tumanyi. Ne wabaayo omwana asinga obugezi, yoyo yali Calvin. Kagamba abakungu ne basanyuka nnyo okulaba nti nno Roma egenda kufuna omuntu omuvubuka envumuulo egenda okugiyamba okufufugaza enjigiriza ezaali ziraga nga zireetera abantu okwekutula ku Luumi, oba okuva ku Luumi, oba okuva ku bwa Paapa, oba okuva ku Roma olw'ensobi ze baali bakola. Ne bagamba tufunye ono omwami, naye yali ali awo kizibwewe n'amusisinkana n'amubulira ku by'amazima ebyali mabega wa Bangwen, omuntu eyali omukulu omukuzi obujja ekkanisa. Bano ekkanisa lwaki eyitibwa kuzza bujja? Ekitegeeza ekikadde kyali kyonoonese, nti okwonooneka kuno Sitaani taleka n'omugendo gwennyini agukubamu ebituli. Ekkanisa eyo yaliwo yagikubamu ebituli n'agissaamu enjigiriza eyaayo, n'agissaamu obujolobero bwayo. Kakati ab'okungulu ne balaba nga bali mu kusinza Katonda, naye ng'ate ab'omunda bannyini kintu bamanyi gwe baweereza jjajjaabwe nnyini ensi eno Sitaani. Ebyandiko ebigamba teweekanga teweesittala nga ngambye nnyini ensi eno. Ebyandiko bitugamba lwakuba nti Katonda nsi eno, Katonda ow'omugulu yagitonda, naye omufuzi w'ensi eno ye Swaitaani. Kakati katweyongereyo, tuli ku Luganda Calvin. Katuve tujjukanye nti bwe yalinga yakyali mu mbeera eno ey'olutalo, omutaava bibala n'akwatibwa omukisa olunaku lumu. Mbu Calvin bwe yalinga akyali mu mbeera eno ey'okulowooza ku kizibu ebyo byamugambye, amaze okwebuuza naye ddugga olowooza ebbanga lyonna emyaka gye mmaze nze byenzikiriza bifu? Oyinza otya? Kyogamba Roma eno yonna, eddiini eno yonna eya Paapa, ababishopu, bakaridinaali, kyogamba bonna biboogerako bifu?
Calvin nga mukama alwana naye mazima galwanagana naye bw'otegeera mazima gakkirize gakube tente. Calvin nga alwanagana n'endowooza eyo, kituufu nze yazaalibwa mu Bukatuliki, kituufu nze yazaalibwa mu Protestanti, kituufu nze yazaalibwa mu ddiini gundi, ddala jjajja wange ne jjajja bulijjo basinza bikyamu, olimba. Kati mbu ng'akyalwanagana n'ebyo wano we tuli nti n'agendako mu kifo n'akwatibwa omukisa olunaku lumu n'agenda mu kifo abantu gye bawumulira, gamba ewaffe City Constitutional Square yoba ekyaliyo Constitutional Square, ebifo ng'ebyo kuva dda. Calvin agendako mu kifo ng'ekyo abantu mumulize ebirowoozo ne webakako n'otunuulira obutonde bwa Katonda, n'otunuulira ekibuga engeri gye bakizimbamu, n'olaba otuddo omuddo engeri gye bagusabibwa obulungi, obwongo bwo ne butandika okudda. Akati yasangayo bino ng'ali eyo mu kifo kye bawumulirako, n'alaba nga bwe bookya oyo eyava ku kkanisa y'e Ruumi. Mbu yagenda okulaba olowooza ani yamutwala eyo? Katonda. Nalowoozezza nti nali ndowooza nti bakama be baamulaba ng'ayina byagira ne bamusuubira okuba nti ayinza okukola bino ne bamutwala eyo. Naye nabyo bisoboka, tetumanyi, Katonda yamanyi. Naye byonna olaba nga Katonda ayinza okumutwala alabe ku ekyo n'emyoyo emibi gisobola okukikozesa gimutiisetiise. Nti aba ali awo n'alaba omuntu eyali avudde ku Ruumi ngeri gy'ayokyebwamu omuliro, Constitutional Square gye baamutwala bamwokya omuliro. Naye nekyo emwokya kiddiini kubanga yava ku njigiriza y'e Ruumi. Okay. Nsonyiwe andi studio zaffe zibeera waka kati oba oliawo ne wayitawo ekintu. Kale katulabe nti ne yeewuunya nnyo okumulaba nga yenna ajjudde emirembe ku maaso ge. Yeewuunya okulaba omuntu gwe bagenda okutta nga yajjudde emirembe ku maaso ge. Omujulizi yalaga obuvumu n'okukkiriza wakati mu kubonyaabonyezebwa ennyo olw'ekibonerezo ky'okuttibwa ekyali kimusaliddwa ekkanisa y'e Ruumi. Bwetu bwe twalaba. Calvin n'alumwa mu mwoyo gwe bwe yeegeraageranya n'embeera gy'alimu okubanga ye muwulize nnyo eri ekkanisa, kyokka ng'ate ye talina mirembe. Mirembe. Mbu yeegeraageranye alaba omwami oli gwe bagenda okutta, essanyu limujjudde ku maaso, kyokka ate ono ye alimuwulize mu kkanisa negenda okutta oli, ate ye talina mirembe. Lwaki tagina? Alwanagana n'amazima agaamutegeerezebwa. N'ajjukira ng'abawaba bano okukkiriza kwabwe bakusimbye ku Bayibuli. N'ajjukira kozi abantu bano abava ku kkanisa y'e Ruumi bawaba nga basinziira bagoberera Bayibuli. N'akijjukira n'amalirira okugiyiga, nange nnyina ogiyiga, era azuule obanga kiyinzika ekyama ky'essanyu lyabwe. Azuule nti abantu bano bagenda okubatta, lwaki baba n'essanyu? Nsome Bayibuli eno nzuule lwaki baba n'essanyu. Yazuula Kristo mu Bayibuli. Calvin azuula Kristo mu Bayibuli nti kitange bwe yawowoggana saddaaka yekakkanya ekiruyi kye. Saddaaka ye yekakkanya ekiruyi kye.
omusaayi gwe gunaaza obubi bwange. Omusaalaba gwe gwetikka ekikolimo kyange. Bino byonna biraba nti omusaalaba gwa Kristo gwe gwetikka ekikolimo kye. Saddaaka ye yekkakkanya ekiruyi kye. Yes, Mukama ayina ekiruyi ekiri ery'obubi, era